Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala nze nammwe abakyala kyakadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba okubeera nga mwefunza ligenda kuba likufunza bulungi nnyo. Njagadde obeere nga weekolako service ku nsonga eyo ey'okwefunza naddala ggwe ng'omanyi nti oli munene oli mugazi njagadde okozesa eddagala lino. Okusookera ddala nkusaba osooka ofune kamunye muteeke ebbali, ofune ekibwankulata, ofune kajjampuni, ofune ne mukoweewumbeko. Kw'eryo eddagala lyonna nkusaba ofuneko bukoola eryo liteeke ebbali. Kati nkusaba ofune ebinyeebwa, funa ebinyeebwa ebyo by'olaba, funa ebinyeebwa nga biwerako, osobola okufunayo nga afu oba koota. Teeka amazzi mu seffuliya byozeeko bulungi, mala biteeke mu seffuliya omwo mw'otadde amazzi, biteeke ku kyoto obitokose. Bitokose bw'olaba nga amazzi gakyuse kkala nga gafuuse mamyufu, nkusaba obeere ng'ebinyeebwa ebyo obiggyako nga bitokose bulungi. Bijje ku kyoto, ggyamu amazzi ago ge twetaaga, amazzi g'ofumbiddemu ebinyeebwa. Amazzi ago funa w'ogateeka mu kantu gawole. Bwe gamala okuwola bulungi, ddira eddagala lino lye nkugambye, kamunye ggyako bikoola, ekibwankulata funa bikoola, kajjampuni wamu ne mukoweewumbeko funako bukoola ku mukoweewumbeko. Kati eddagala eryo liteeke mu mazzi ago gwafumbiddemu ebinyeebwa nga gawoze bulungi. Tandika oddiyengera omwo, liyengera omwo lyonna, funa nga liwerako. Amazzi gabe matono ng'eddagala lingi. Liyengere ddala. Bw'omala oddiyenga, nkusaba ofuna akasengejja. Sengejja eddagala eryo. Bw'omala oddisengejja amazzi ago, nkusaba obeere ng'ogatawaaza. Amazzi ago gagenda kufunza bulungi nnyo, ogenda kufunda. Naddala ggwe ayagala okwekolako service, tugeze omaze ebbanga nga teweefunzaako, omaze mwaka, myezi 5, omaze myaka emeka nga teweefunzangako, nkusaba obeere nga weefunza omwami asobole okunyumirwa. Kijja kuba kirungi nnyo. Ebiseera ebisinga buli w'obeera ng'oli mugazi, omwami otakunyumirwa abeera agwayo bugwi, ate buli wagwayo obugwi aba tanyumirwa. Ebinyeebwa ebyo, amazzi g'ebinyeebwa ago malungi nnyo okufunza. Kati ate onaagattamu eddagala eryo lye nkugambye, kigenda kusukka. Tawaaza amazzi ng'ogayingiza munda. Olunaku osobola okutawaaza emirundi egiwera 4, kisinziira budde bw'olina. Neebeera ng'otawaaza amazzi ago nga gayingira munda, agagasigala munda gajja kuba gasobola bulungi okusika ennyama eyo osobole okufunda. Ekyo nkikubuulira, omwami wo agenda kubeera musanyufu singa onaaba weekozeko service y'okwefunza. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku nsonga eno ku vidiyo eno, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.